bw'owulira bye ŋŋenda okugamba amaanyi gajja kuggwaamu nga bwe gampeddemu ku nsonga za Okello gwe bagamba nti ye yatta abaana. Kakati ebyokukakasa nti yatta bivuddewo, wabula gwe bagamba bagwe bateebereza okubeera nti yatta abaana tewaliiwo okusinziira ku biriwo muganda wange. Kati tuli ku ludda oluwaabi, tuli mu kubonaabona n'okufuna obujulizi obukakasiza ddala nti Okello yatta abaana bano eggaba. Tewaliiwo butambi bwa vidiyo, tewaliiwo butambi bwa vidiyo bukakasa, tewaliiwo kifaananyi kyonna kyonna nga akikola, tewaliiwo wookimaani oba asikaali, tewaliiwo era tewaliiwo asikaali ayinza kuba bujulizi kubanga tebaamulina. Tewaliiwo blood spots ku ssaati ye era nga bw'ogiraba nnyonjo nnyo, kwegamba tewaliiwoko matondo ga musaayi gatonnya ku ssaati Okello gye yali ayambadde. Munnange n'ekirala ekisinga okwewoonyesa, tewaliiwo kitabo ky'abagenyi Okello kye yasayiningamu ng'ayingira ku ssomero eryo. Kati tewaliiwoko kikakasa nti yaliwo ku ssomero eryo. Kati prosecutor waba prosecutor aba gavumenti bwe batyo bwe basanze obuzibu okunoonya evidence ddala eruma Okello nti ye yatta abaana bano, tebalina evidence. Kakati bino munnange nga bwe mbikubuulidde njagala mbikuyitiremu mpola mpola, ng'amaanyi gakuggwaamu mpola mpola nga bw'oyongera okukakasa bitubadde nga tujja twogera era bye mbadde nga nzija njogera wano ku Uganda at large nti Okello ono ayinza okuba nga yawangudde dda omusango. Nakolako ku mboozi emabegako awo nga nnyinnyonnyola ensonga eyo. Kakati munnange omusango ogwetooloolera ku Christopher Okello ono nga Uganda ne American citizen, alina dual citizenship, munnansi wa America, mutuuze wa America ate nga munnayuganda. Kaakati ono nga bamuvunaana omusango gw'obutemu mada. Njagala okubuulira nti byongedde okubeera nga bikaluba era nga bikalubira ba prosecutors aba gavumenti okusinziira munnange ku reports nga bw'oziwulidde awo. Kakati oludda oluwaabi lusanze obuzibu obw'amaanyi mu kufuna obujulizi obw'essimba, okufuna obujulizi obwa ddala obutaliiko nfuufu, concrete evidence, okusobola okubeera nga directly balinkinga Okello nga Okello bumuluma butereevu mu musango guno. Munnange nga tebalinaawo critical pieces of evidence, the legal battle appears to be moving towards uncertainty. Bino byolekedde okubeera nga tewali bujulizi era nga tewaliiwo ssuubi. Essuubi ligenda likendeera ery'okubeera nti Okello omusango gumusinga. Okutandika ntandika butandisi nno okunyumiza emboozi obwedda kati ndi ku nnyanjula kati ntandika. Naye nga teweerabira aba maintenance palace ku lwa sola ez'amaanyi, sola eza buli kika, sola empangaazi, balina ebyamasannyalaze n'ebyamazzi byonna ne ttiimu ey'abakugu okusobola okuyambako ku byensitoolinga. Ate nga Amora Beauty bano balina shea butter ali organic ate alimu chemical. Kati shea butter mulungi nnyo munnange mu kugoba enkanyanya oba okuziyiza enkanyanya. Basobola okutuusaako wonna w'oli mu nsi yonna gy'olimu, basobola okutuusaako mu bungi bwonna bw'oyagala. Maintenance Palace tuboogeddeko, ate nga n'aba Hillside View Apartments. Zino apartments nnungi ziri ku Entebbe Road. Bw'otuuka e Namulanda ekitendo oba ekajjansi buuza ejjanyu ku kyaki yewwa. Bw'otuuka ejjanyu ku kyaki noonya Hillside View Apartments. Wabula
transport wabwerere gwe ava ku airport oba okumpi awo singa oba ennamba ogikopye wano ku Uganda Atalagi n'obakubira direct kitegeeza bajja kuba basobola okukunona. Dokita waali temufana birwadde ekyo nsiiba nkyogera bannange. Internal body organs nga bw'ozimanyi omutima, ekibumba, ensigo byonna. Dokita gwe njogerako ye dokita abamugezezzaako bamumanyi. Kakati munnange eyo tuveeyo, tuviireyo ddala tudde ku nsonga kubanga mpitiddeyo nga njagala kufuna maanyi kwegumyagumya. Nsobole okubeera nga nkunnyonnyola kuba kati ntandika emboozi. Kati nkunnyonnyola biri kubanga nakugambye nga ntandika. Mbu tewaliiwo videos, butambi bwa video. Tewaliiwo bifaananyi nga akola ekikolwa ekyo twogera ku okero. Tewaliiwo mukuumi ku geeti. Tekuliiko matondo ga musaayi oba gatonnya ku lugoye ku ssaati gye yali akozesa n'empale gye yali ayambadde mu kiseera ekyo. Ne mu kitabo ky'abagenyi okero teyasayininga mutaliimu. Kakati bwe bujulizi munnange oba gwe mulimu ba prosecutors aba gavumenti gwe basanze omunene ennyo okugenda okwanguyiza oludda oluwolereza okero okubeera ng'omusango aguwuuta buva. Tutandika tutya? Mbozi mpanvu muko ne tutuna kyakukola. Wuliriza. Kakati munnange tutandika nga tewaliiwo visual documentation ku nsonga eno. Tewaliiwo bu video bwalikodingibwa ku nsonga y'obutemu buno ng'omutemu alina kyakola. Tewaliiwo CCTV cameras. Nti ku mulembe guno ogw'amasimu abantu balikodinga buli kamu, security cameras zibaawo. Kitegeeza video footage yalina okubaawo era ebiseera ebisinga obungi bamukozesa nga evidence. Naddala ku ssomero tekuliiko CCTV cameras. Era nga footage ono taliiwo kitegeeza nti waliwo ebibuuzo bingi nnyo abantu bye beebuuza ku nsonga eyo. Bingi nnyo abantu bye beebuuza era batandise dda okubeera nga bagamba nti bannange bwe kiba nga kiri bwe kityo bino byonna nga bwe mbikugambye waggulu awo tikitegeeza nti abakulira essomero bonna essaawa eno singa bali mu kkomera. Kakati awo kitegeeza nti era walekawokko kugamba omuntu kireetawo skepticism okubuusabuusa abantu ku nsonga y'okuba nti kino kyali kipulaninge bupulaninzi. Temwerabira kubanga ensonga efaanaganako ne ku biseera biri covid we yakyakira mbu e Uganda nga bakwata omuntu nti alwadde covid wuuno naye ng'ate abamuleese bamusitudde ababadde bamujjanjaba ne babagamba amwe muddeeka ate naffe tubadde naye muddeeka temuli balwadde. Ne baddeeka ne batabafaako ono ne bamusigaza mu nnaku 2 ne bababikira nti yafudde. Naye bali nga babaleese ekyo Hussein Kyanjo naye yakikomplainingako katono naye bamuttireyo naye tuza bakizuula nti ono ndaba era agenda kufa. Ne bwe tumuleka. Naye nga yagamba ne mukyala wange bazzukulu bange mbadde nga nabo. Kabagamba abo baleke gwe tobafaako gwe mulwadde. Kakati tulaba nga staff y'essomero yonna baagireka eri untouched naye ng'ate tewaliwo concrete evidence. Kitegeeza nti waliwo ekigenda mu maaso bonna balina kubeera mu kkomera batubuulire ki ekigenda mu maaso. Kakati video yali badde eyambako ku establishinga clear narrative of the event that transpired naye teriiwo. Kakati tewaliwo ka video konna kitegeeza nti waba tewaliwo visual evidence eri concrete kitegeeza nti munnange oludda olwabi luba luli mu position enzibu ennyo. Kakati era mu ngeri y'emu tewaliwo bifaananyi bisupportinga allegations zino. Nti tewaliwo bifaananyi photographs tebiriiwo byali badde biyambako singa byakubwa okubeera nga bijjayo details akawonvu n'akagga. Kakati nti oba yaliko ku crime scene singa byakubwa ku crime scene ku location kwennyini
twali bali tulaba ebiwundu ebyafunibwa n'engeri kwegamba at least nga tukuba ekifaananyi ekituufu nti laba yamusalawo n'agudde wano omwana yeenyola bw'ati n'amaana avana singa byakola oba obutambi bwa vidiyo n'ebifaananyi byonna bitambulira wamu. Kati nga tewali bifaananyi kitegeeza nti omusango guno ku Okello guba gwesigamiziddwa ku bigambo bugambo, kati obujulizi obw'ebigambo bwe tuba tulimu ne circumstantial evidence, ate nga ebyo kyangu nnyo okubeera nga mu kkooti biyiibwamu amazzi. Kyangu nnyo ku balooya bano be tulina yabiyiemu dda amazzi kubanga tunula wali ebigambo tebirya, kubanga kati nammeere for example Masaka ebigambo byamuyimirira ayogera bingi ayinza ga ye mutuufu, kakati ebigambo tebabyesigamako nnyo muganda wange. Singa wabaawo ebifaananyi ebya ddala awo kyalikoze. Kakati munnange ensonga endala ey'amakulu, tewaaliwo mukuumi, tewaaliwo watchman ku school gate mu kaseera ako naddala, tewaaliwo watchman. Baba bamulina nga yali agenze oba yali mulwadde oba kine, tewaaliwo mukuumi. Kakati watchman singa yaliwo nti oba oli awo baali badde bawa crucial information ku nsonga y'entambula yo Okello n'abantu abalala ku ssomero, engeri gye baatambulamu mu kaseera ako ak'obutemu, naye kati watchman taliiwo kugamba nti omusajja bwe yajja n'aŋŋamba bw'ati koze nange genda mu woofiisi eri era ŋŋenda okuwulira enduulu ng'evuga. Ebyo munnange tetulina mukisa bubiwulira kubanga essomero teririna mukuumi. Tetumanyi oba tunenye Okello oba tunenye essomero. Kakati munnange obutabaawo watchman kiba kitegeeza nti ate kyongedde obuzibu okubeera nga tubuusabuusa ku nsonga eno ddala Okello ye yatta. Watchman yali badde munnange atuwa ebintu bingi nnyo, naye ekyomukisa omubi taliiwo okubeera nga ate agatta gaapu eyo ku lw'omulimu gwe yandibadde akola. Kakati newankubadde Okello yakwatibwa, kugambe tewaaliwo musaayi ku ngoye ze gwasangibwako, ku ssaati ye ne ku mikono tekwaliko musaayi. Can we imagine? Osobola okukiteebereza nti ne ku mikono tekwaliko musaayi, tewaaliwo nti oba omusaayi gugende ku ngoye ze. Kakati munnange obujulizi obw'omusaayi bwali badde bumu ku obwo obusobola okuluma Okello butereevu, era nga bwongera okukakasa nti ddala mu butuufu ono ye yatta. Singa Okello yenyigira mu kintu kyonna ekiri violent ekyavaako abaana bano okufa, definitely naawe okiwulira oteeka okuba nga okakasa nti Okello yandibadde alina omusaayi mu ngalo ze. Kakati tewaaliwo omusaayi gwasangibwa mu ngalo ze ku ngoye, kitegeeza nti tekaweddeemu muganda wange, tekaweddeemu. Era abagamba nti Okello atulimu nnya zero, Okello alabika tawezezza 5 olowooza. Kakati nga bwe nkugambye nti bw'aba talina musaayi kitegeeza nti babuusabuusa nti ddala omusango guno yalimu ye yatta. Eyo missing evidence yandibadde major point mu kusalawo ku musango guno oba okuluma Okello. Kati mugongereza ku ekyo muganda gwange ati ndi mu kukulambululira osobole okutegeera akawonvu n'akagga. Munnange tewaaliwo visitors book, tewaaliwo kitabo Okello mwe yasayininga ng'atuuse ku ssomero. Kakati oba oli awo visitors log yandibadde standard security measure ku institutions zonna naddala amasomero okuyambako okubeera nga batrackinga entry ne exit ku premises. Naye abantu abayingira oba abafuluma, ekyewuunyisa ku ssomero lino tebalina ngeri gye bayinza kubategeeramu kubanga tewaliiwo kitabo ky'abagenyi mwe bawandiika. Kati Okello kitegeeza
ne mu kitabo taliimu. Singa Okello yasayininga mu kitabo kyali kuzinga critical piece of evidence to establishing his presence at the scene. Naye the fact that no such record exists raises a doubt about the occurrence. Kakati muganda wange kugambye nti si bizibu, ensinzi bulyo. Si bizibu kuwulira naye bizibu okutegeera. Okuwulira si bizibu era obiwulira nange mbi nabiwulidde naye bizibu. Kakati munnange Okello oludda oluwaabi lukyali mu kustruglinga okubeera nga lunoonya evidence eyeetaagisa okusolidifyinga keesi yaabwe, naye kale tujja gamba nti oyinza kwebuuza ebintu ebimu nti tewaliwo ku bujulizi obutonotono mayina evidence obuyinza okuba nga buleetebwa obutonotono, kubanga omuntu asobola kubeera 100% smart bw'aba yali mu nsonga eno. Kati obujulizi obutonotono wakiri bubaawo, wakiri wabawo ka gap kuyinza okugamba nti ono yennyini yakola bw'ati, kino kiri bwe kino bwe kiti. Kakati mu buno weebuli naye era kati verbal accusations nti abamuwaako obujulizi nga bakozesa bigambo twalaba yakola bw'ati just bakomaawo. Waliwo akambe akasangibwa ku ssiini weyattira abaana oba webagamba weyattira abaana, naye akambe ako tetumanyi oba kaliko fingerprints oba teryamanyi. Kati okukwatibwa ku ssomero kwennyini nakyo bakyesigamako ng'obujulizi obutonotono. Kati bino byakugamba obujulizi obutonotono era ngenda kunnyonnyola lwaki butonotono. Kakati buno obujulizi obutonotono obwo nga bwe mbukunnyonnyodde tebumala kubeera nga bakakasiza ddala nti Okello ali guilty beyond reasonable doubt, awatali kubuusabuusa kwonna. Kati kankumenyeremenyere bwe tugenda ku bujulizi obw'ebigambo, newakubadde nga omuntu waba bunnyonnyola asobola okunnyonnyola n'okakasa nti ddala kituufu yalaba, naye kooti ebulabanga obuteesigamizikako bwetasobola kwesigamako, kubanga omuntu yenna asobola okukola accusations. Nakuwadde example ya Nameere wano bw'aba yeekaza, muganda wange yeekaza nti ewatali corroborating evidence accusations zino, ebigambo by'ojja ng'oyogera ye namulaba buyinza obutazitowa kimala mu maaso ag'omulamuzi oba jury, akakiiko akawuliriza ak'abalamuzi akabeera kawuliriza, buyinza obutazitowa. Kakati newakubadde nga munnange abaafiirwa abaana oba abajulizi bonna engalo bazisongamu Okello, naye okwogera obwogezi nga bamulumiriza buyinza okuba nga obujulizi tebumala okakasa nti mu butuufu banaasekiwalinga conviction, nti banaakakasa nti omulamuzi banaabwesigamako naga nti ono katumuvunaane. Kakati akambe akasangibwa ku ssiini oyinza okugamba nti kale kasobola okukozesebwa, naye still balina okubeera nga bakakasa nti ye yakakwata n'asala, nti akambe ako ye yakakwata n'asala. Kati nga tewaliwo physical evidence erinkinga Okello ku kambe ako, kati nga fingerprints oba DNA okubeerawo kwakambe ku ssiini, munnange kuyinza obutawa bujulizi buli conclusive nti ddala ye yatta oba ye yenyigira mu kutta Okello. Kakati Okello
okukwatibwa ku ssomero kuba kati mbadde nkutemeratemeramu obujulizi obunafu obuliwo, obujulizi obw'amaanyi bwe nasoose, obujulizi obunafu obuliwo. Kati okera okusangibwa ku ssomero nti tekitegeeza nti nno bukakafu nti ye yatta. Yes, yakwatibwa ku ssomero oba yasangibwa ku ssomero, naye ekyo tekiteeta bukakafu kuba twagala omuntu eyakwata akambe n'asala. Era abajulizi bonna bajja ne babuuza nalaba tewaliwo kusisirimika. Singa zaabaddewo singa okera olwedde kati ebibi bibi bw'abanga ddala ye yatta. Kakati okukwatibwa ku ssomero tekitegeeza nti automatically kimplyinga nti ali guilty. Kubanga abantu bangi nnyo bakwatiddwa ku crime scenes nga ate tebali directly involved mu crime. Era nga okukwatibwa kwe awo teko kakasa nti okero ddala mu butuufu yavunaanyizibwa ku kufa kw'abaana abo. Tuli mu kooti muganda wange, gezaako kunnyonnyola. Kakati waliwo obujulizi bwa mulundi gumu oba oli awo obuyinza okuba nga bwesigamizibwako buno bwe bwa mobile money transaction, sente ze yasasula nga ajja ku ssimu ye, ng'asasula school fees, ng'asasula admission fees ku ssomero, era nga sente zino zaali $19,000 n'ekitundu. Kino kiyinza okulabibwa nga evidence era nga kiyinza okuba nga kikakasa nti ddala okero yaliwo ku ssomero eryo ku lunaku olwo mu kaseera ako, era nga kyamakulu nnyo okubeera nga bakakasa oba yalina ekigendererwa kyonna kyonna eky'okutta abaana. Kati okubeerawo ku ssomero nti kuyinza okuba nga oba okusasula kwe ssente tukunekitinge n'obutemu, naye okusasula ssente kyokka tekikakasa nti ddala yatta. Okusasula ssente kubanga nange kennyini ntera okugenda ku ssomero nensaba koodi oba olumu koodi nyinza okuba nga sigirinaawo. Bwe ŋŋenda ku ssomero ne bampa koodi nensasula fees awo nga ntudde awo, oba bwe ntuukayo ne baŋŋamba. Kati juzi Shuraimu yagenda mu senior 1 kyokulabirako. Bwe ntuuka ku ssomero nga munoonyereza ekifo ne bampa ne babindaga byonna ne mbagamba kale kansasuleko ku admission awo kansasuleko ekitundu, then tunadda nja kuteekayo endala then muleete tikale awo wenyini nenteekayo ne bampa resiiti. Naye tekitegeeza nti singa baba bassa omuntu awo ate nze yatta. Kati obwo obujulizi buli awo, naye nga bwe nkugambye nti obujulizi obwali badde obuyabayaba obutonotono nti nga buyinza okwesigamizibwako, tuyinza okutunula kati oba postmortem report eno eraga nti abantu baafa internal bleeding nga yaleetebwa okufumitibwa oba okusalibwa. Kati medical report bwetyo etubuulira cause oba ekyavaako bano okufa, naye ate era tesobola kulinkinga okero kukubeera nti yeyafumita medical report, wabula nkugambye nti singa bayera bajjeeko oba ebinkumu bwebityo oba oli awo basobola okubeera nga bakakasa. Ne bwabanga okero yali smart nga n'ebinkumu tebiriiko ku bwambwe bwe balina awo, kitegeeza nti kaba kaweddemu. Kakati postmortem report esobola kakasa nti omusango gwaliwo nti omuntu yattibwa oba yafumitibwa, naye tesobola kubeera nga eraga ekiralifyinga ani ali responsible. Kakati munnange ebyo byonna binange obitadde mu bwongo bwe ampuliriza wali ku Uganda at large, ebibuuzo bingi nnyo mu mutwe gwe ebiyinza okuba kati nga bitambula weebuuza okero ddala anaateebwa high court kubanga tewaliwo solid evidence gunaamusinga oba anaateebwa kuba tewaliwo ki solid evidence. Kakati emisango gino egimuvunaanibwa misango minene
bagibalanga capital offense omusango gw'omuvunaanibwa. Kati kiba kitegeeza nti singa guba gumusinze omusango guno asobola okufa oba okusibibwa, basobola okumuteeka kalabo oba okusibibwa obulamu bwe bwonna amayisa, life imprisonment. Naye kati emisango nga gino egiri serious ennyo, kooti eba yeetaaga obujulizi obw'amaanyi, high standard of proof, era ne evidence erina okuba circumstantial. Kati bw'ebanga teri, kitegeeza nti tewaliiwo nsonga esingisa Okello musango. Ba complainant baba tebasobola kuvaayo na bujulizi bw'amaanyi, kati nga bu video, ebifaananyi, aba testifying nga baalaba nga bakakasiza ddala okusobola okumatiza kooti nti ddala kituufu twalaba kyali bwe kiti, kirabika Okello ayinza okuteebwa mu bbanga lya myezi 6. Kirabika Okello ayinza okuteebwa mu bbanga lyaki lya myezi 6, kubanga ebiseera ebisinga obungi bail mu misango ng'egyo eba eweebwa singa obujulizi buba bunafu. Naddala singa omuntu gwe babeera bavunaana baba tebasuubira nti ayinza okubuuka eggwanga n'agenda, nga waliwo flight risk. Naye kiba kitegeeza nti ate Okello omusango oba emisango babeera bagimugiddeko ddala nedda. Wabula kino kiba kiva ku kubeera nti oludda oluwaabi teruleese bujulizi bumala, era nga ekyo kiyinza okuvaako kubeera nti oludda oluwolereza lusobola okubeera nga lufuna bail kuba omusango munene naye bujulizi tewali. Kati singa aba tebeeraliikira nti asobola okudduka, then yadde tekimugiisaako okubeera nti kati ali free nti teyaguzza, baba bakyanoonyereza, Okello munnange mu myezi 6 ayinza okubeera wabweru. Kakati nga tewaliwo solid evidence, kitegeeza nti omusango guno okuvunaanibwa Okello tuguteekako nnyo ssente zo nti kugenda kumusinga, kubanga tewaliwo crucial pieces of evidence, era oludda oluwaabi lulabika luli mu buzibu nnyo kuba lulina okukakasa beyond reasonable doubt. Mu misango ga gino eminene pressure ebaawo nnene nnyo ku ludda oluwaabi n'oludda oluwolereza. Kakati nga tewaliwo bujulizi bumala, bukiyinza okubeera ekizibu ennyo munnange okubeera nga Okello omusango omusinga bamusalire. Kooti eyinza okusalawo okuta Okello ku bail. Kakati tulinze byonna okubeera nga tubiraba. Bano banaakakasa oludda oluwaabi lunaakakasa lulina obujulizi. Kale kwegamba byonna oyinza okugamba nti bannange mutubaleemu ku magezi, byonna biringa ebiri ku script bitunuulira, byonna biringa ebiri ku script. Kino kitundu ku ebyo ebyabadde mu kkooti oba ebiri mu kkooti, kati badde nkuwa oversight. Naye ate ngenda kukomawo ku mental status y'Okello, era nga police surgeon atubuulira Okello ono ebikwata ku ssekalooterawe agatta tagatta, kubanga Okello kati wano tulabye ng'alina already kati atuli mu 5-0, kati ate agenda kujja atukube, kati atukubisa bwongo, abeera connected ate n'abeera disconnected. Byonna omukugu wa gavumenti agenda kuba byeyogedde, ngenda kuba ate mbikuyitiramu twongere okubeera nga tukakasa ku nsonga ya Okello. Okello gumusinga oba tegumusinga akuume.